kiki bye tussaako essira na miryango smaak amasomo bwe tuba tutunulidde era mu ngeri ezo ez'edda abaana ab'obuwala nga balina bwe bambala n'abaana ab'obulenzi nga balina bwe bambala ate nga kitandikira kuffe bamaama amusoli tuse bamaama twagadde nnyo abaana baffe okwambala obwereere kubanga gwe mulembe kati school kyawo nga kikomaawo naye omulembe guno we natandikidde ndowooza banoonyeza ekyawandiikibwa ekyo bakiwa naye nga manyi kiri mu Jeremiah which says look for those mumbikkulira ekyawandiikibwa ekigamba nti Katonda n'ava ku nnono ze n'agamba mugende na zimu byonna mubikola kibadde n'abantu be nali njogera nabo ne baŋŋambayo kano akagambo nako kankayi era ne bagamba munswaziza nnyo nga muli balokole nze sisobola kwawula kyamwoyo gwe bw'obanga oli mulokole ogamba otyanjawulo ekyomwoyo n'ekyomubiri kikatonda wawuti omwana omuwala n'atambula peti zaadiba gyeziri mu katale naye zaadiba bayika you are putting on a trouser, it is okay. You are putting on a skirt. It is very fine because it is not transparent. Naye bw'oyambala olweyo nze tojja jjambala era bw'okudda omuntu eyajambala omulomo teyajambala n'endyoka nkubira omukyalo lwabuvunaanyizibwa you people omwana engeri gyabulamu damage ye teyamanyi nga ndyoka mugamba wangambye ogenda kayinga abaana nga balondengo omanyi omwana bazina damage yakwata damage nga ngikweka kaakati ye mugenzi nga bwajja damage yenze bwebeerawo tayagala kulaga damage muwala wafayina kadamage koze nakakweka naye alabika yakakwekulayo tukweka ebintu byetasaana ne mubikwekulayo ne mwetambula misenge yaffe respect for property other people's property nga n'omwana wanali tekyakikola ye kyembagambye bano abaana mubafeeko naye tokoowa kwogera sigala keep on yes acceptable behavior is acceptable so long as you are my child non-acceptable behavior is none akomawebaka era jagamba njakubeera bwenti era naye njakubeerako nelimiti naye singa muzadde wange ansanga n'entiisa kayikulyegamba nti bwetubeerako entiisa ya Katonda n'omubi atudduka naye bwe mwekulire muliiko bungi Mukama abampeera omukisa simanyi obambazeewo naffe ebintu bino tukoze research nsomesa oluzungu naseeyo nabawakwano obujulizi abasofamenta to Miss Ugandas for this country era they are very successful abalenzi babiri leero bwendabidde eddala nti omuntu omukula olina okumanya choices otwala wange naye abadde alina omuministaringa ate nange nga nokuministaringa naye nga abantu bano bonna nokubavuga yomu omutwale gyalina okukola ki okuministaringa njagala kuzaamu amaanyi bwoba omanyi nti okoze nnyo tutandika buta obimbidde tudde mu nkalo kubanga eyo debate osobola kimala abamedia mujja kunyambako nene ozo kutakigenda wano abantu abasinga kitulaba nkola muntu akosa drugs ate n'omwana mulala eyo zatanatuuka nabadde mu kusabirajje n'ebintu byekuze wano naye ate abantu bano tebabitegedde byenjagala okusobola abazadde
mukyala Bishop alina ekintu kyakoze wano and I said Lucas ngayogera, but I got a little bit worried. Njagala kuyitika Lucas alina experience y'emyaka gyonna gye tulina. Bagambye nti kasita obiraba Amanya n'eddoboozi omulabirizi dokita atali dokita omusawo naye dokita mu divinity. Olwaleero luno tusazeewo okulaba abaana eno taamu yakubiri baddeyo taamu eyokubiri mu masomero. Olwaleero tubadde n'abazadde n'abaana. Abaana ne boogera biki bye baagala mu bazadde, n'abazadde ne boogera biki bye baagala mu baana. Ekyo kitukoze bulungi nnyo. Era olwaleero abaana abazadde bategedde biki abaana bye baagala, ate n'abaana bategedde biki abazadde bye baagala n'abaana bye baagala. Ekyo kitukoze bulungi nnyo. Mu ttaamu eno abaana bazzeeyo nga bategedde abazadde kye baagala. Ate tuweereddwa omukisa ne tubeerawo n'abasomesa abavudde mu masomero ag'enjawulo ne bajja ne boogera mu bazadde ate ne boogera ne mu baana. Awo njagala okwebaliza Katonda ku lwa Oweekitiibwa Honorable Minister owa Education Janet Kataha Museveni, kubanga bino ebyenjigiriza naye abikwasizza maanyi. Ekitongole ky'ebyenjigiriza kibikwasizza maanyi era naye tumusabidde olunaku lwaleero tumutadde mu maaso ga Mukama ng'akulira ebyenjigiriza wamu n'olukiiko lwonna olw'ebyenjigiriza. Bonna tubasabidde ne tubateeka mu maaso ga Mukama. N'olw'ensonga eyo tukyebaliza Katonda ne First Family yonna tugisabidde ne tugiteeka mu maaso ga Katonda. N'olw'ensonga eyo eggwanga lyaffe liweereddwa omukisa. Ku kitabo ky'Engero essula eyo ey'e17 nga omwana y'engule y'omuzadde. Y'engule y'omuzadde. Omanye engule kye kitegeeza, kubanga tukirabye nga bakabaka bokka be bambala engule, naye n'abazadde mwenna ku lw'omwana wo ogenda kwambala engule. Era engule gikolerere ng'osomesa omwana. Abaana tuleme batuuza waka naye tubasindike mu masomero. Twebazizza nnyo eri abona abayamba ku bantu okubayambako ku bya tuition oba ne ku school fees. Bishop nga tukulawo olusoma luno.
tugezaako kuyiyayiya abaana ba Katonda abakkiriza ne bannamukono bonna okulaba nti tugaba omusaayi, era njagala okwebaza olw'ekitongole kino ekisobodde okuggyako abantu omusaayi olunaku luno olwali, kubanga tugenze mu malwaliro abantu nga obwetaavu bwe buli, era tutambula mu makubo n'ebifo eby'enjawulo ng'omusaayi gwetaagisa, era tuba tukubiriza abantu baweeyo abasobola. Ate kitusanyusiza nnyo nti omuntu abasawo basooka kukebera ne bakugamba nti osaanidde okuwaayo omusaayi, tebakuggyako bujja musaayi naye basooka kwetegereza oyo gwe bagenda okuggyako. Era awo neeyongera okukubiriza abantu nti muleme kutya kuwaayo musaayi, kubanga bano basooka kukebera ne bakugamba nti osaanidde okuwaayo ku myaka gy'olina ne ku bulamu bwo. Era ekyo kitusanyusizza nnyo kubanga tewali kintu kyetaagisa ekitaliiwo. Omusaayi guyamba kuba gudde mu bubenje, abantu abagudde mu bubenje, abantu abafunye ebizibu, byonna tubikoze. Tuddeyo ku misingi tunoonye amakubo gali amakadde. Nsobola otya okubeera ng'omwana kale kaleta ekyokulabirako mu kkanisa, ekkanisa ez'edda abasumba bwe bali bajja bagenza okuweereza abaami n'abakyala nga tewali alina feelings eri munne. Lwaki kyasesentuka? Kye tulina okunoonya kiki ekyakisesentura tuzzeeyo tutya. Proms are good when well handled. Proms are dangerous when they are mismanaged. Kati ffenna abali mu masomero buvunaanyizibwa bwaffe, naffe abazadde buvunaanyizibwa bwaffe okuteeka mu nnono zitwagala eri abaana baffe. Thank you so much. Buli omu amulaba bwe yakula nga bw'ajaguza amagulu, ne tulambaza engoye siriiti
nga ebisambi biri wabweru buli olinayo katambula yenna ng'atambula ayawula ebisambi kiri bweru. Good things are hidden. There is no treasure which is exposed. Kati bw'oba olina omwana ng'akyayambala nga siringi ebisambi biri bweru, ddayo bwebuuze gwe ng'omuzadde kyenkola kyekituufu oba omwana ono omwexposinga abasajja batandika omukwana nga gwe amusimidde oluwenda. Kubanga abasajja webali obuzibu bw'abasajja kutunda ku kisambi kya mukazi ng'obwongo bukyankalana. Kati omusajja ono omuteeka mu kikemo naye nga kwoganya okutuuza omwana omugamba yambala bulungi. Nammwe abaana tumanyi gwe mulembe naye tuddeyo tuwulirize abazadde gye babagamba. Tetusanyuka nnyo ng'otambula. Every dick and watch is saying hey hey and also turning ani mutuswaza. Add value to yourself. Si buli akusiiya nti oyimirira, ennyaka gyo si byakusiiyibwa. Ye lwaki bakusiiya oli pusi? Naye yambala bulungi. Bannange nakano kankayiseewo. Abasiraamu beedikkirira tebabakwana? Mwe babagamba omala kulaga bwerere bwo n'olyokobeera n'okwanibwa. Abaana abalenzi ekibambaza balansi. Maama n'omwana ne bambala damage. Ekitegeeza obwongo buliko damage. Gwe kasooka ng'oyambala damage. Omuntu alina amagezi oyambala otya olugoye lugenda mu damage. Olunaku lwakyamu muwala wange n'ayambala damage. N'agenda nabwe yagenda naye. Nga bwirifasi nga kyamanyi okufumba kyokka makulo n'amagi n'obumonde anti nzize mukube mu ngalo. Yes. Elite generation bw'ogenda ku app n'abagambe muwandiike bw'ogenda ku app bagiyita Pasha Kit Uganda. Pasha Kit P-E-R P-A-S-H Kids Uganda .Uganda. Abalina amasimu after you open Pasha Kids. Pasha Kids .Uganda. Kids. Kids. K-I-T-S. P-A-S-H-A-K-I-T-S .Uganda. Baleese ebintu byonna ebigenda okuyamba Elite generation. Media mukituteere ku screen. Kyensaba abamedia mwayongera akoze ekintu ekirungi naye bali kye baagala bannanyini bintu bino baagala mu birabe omutegedde abantu bannanyini bintu bino buli we tubiraga abaana baabakola. Nsomesa mu yunivasite mbawulira mazima kati waliwo atudde wano omwana agenda kunoonya layita kati bakolako kye baagala bwe musanga omwana mu kizibu nga ekya abita batya bisiyaga ne mulava buli mu yunivasite waliwo omwana ali wano agamba ha nkalabye oba esitaani abeerawo kati drugs ezo zirina naye badde nsaba kinuze nga nsamalayizinga nti drugs ziri buli wantu naye temugeza okuziexposinga tembisa amawulire bwemusanga omwana musomero nga alina ekizintu ng'ekyo mukikwatira awo oba nibaagala mbose ku mawulire buli muntu akoleki neyanzege omwana yampa ekintu era nga bwakireese wano ate nze byensomesa naye we yagamba nti kikola bwe kiti kyebaita energy boosting bagamba ogenda kikozesa oleme kwebaka ng'osoma kyebagamba abaana tebagamba kukigenda tabulaki obwongo bwawe kati bwekikwata n'okikozesa oba n'okisnifinga kikwambala ku bwongo bwe kikwambala ku bwongo otali okola ebintu ebitali byaki bya bulijjo naye kino gamaanyi ga sitaani ali buli wantu abantu tembanenya tembasalira musango nnyo naye mulina kubaawula ku bantu baki bakyala kale nze bwe kyatuukako ate nga byensomesa ate nga mbadde mbyogerera ate nga bamumanyi kubanze bajja omukulu namanyi bulungi olwojansaako ekisuuti eyo ne mugamba tetukola kino bwe tuti tetukola kino abantu abajjira bitongole bingi babiyita bitongole
ndoza kansamulezi ngene ekyo bannange teri sponsorship teri sponsor teri ki abeeyita basponse benanyini bintu bino zinzirize nawomanyi bulungi bagamba nti omwana wokusooka omutuwe weeks 2 tumuorientinge babawo essimu nga kuliko apps zaabwe naye abazadde mwagaddeyo ebintu ebyobwereere ebisimanyi scholarship tebiriiyo bannanyini bintu bine bakola ebintu ebyo bawa omwana essimu smartphone ngeriko ebintu baagala akoleki kati bajja mu institute nga bamu essimu nga 4 nga bamugamba baako abaana bogamba asooka essimu senga ayingira mu gurupu eno kati omwana wajja kuyingira nga tayingidde kuba ayagala kwonooneka nayagadde byaki byabwereere bisandika ku bazadde mukama b'omukisa kati bakwata omugaati ogwo ne bagusiiga ne bagusaamu. So when you check tekola amasomero dealt with bread, omwana akwata loaf n'agisala wakati n'ateekamu enjaga kube. I didn't have the time. One time shall come for drugs. Kati let me just show you. N'ayingiza olaba loaf ya mugaati. Abazadde njagala basaba buli mwana kyagula waka check. Ojja kulaba nti omwana aguze essimu show me. Twanguye kliki nga waliwo peni eziri awo obudde bunkutte. Ezo peni muziraba, those pens are in Uganda. Omwana ajaga this a fountain pen. Peni ogiraba akapistoni okalaba kasita okanyigako bwoti n'ateeka mu nnyimba. I didn't want to share the things abaana we bali, but they have to know. Kapistoni ako kalaba. I have I'm Bishop, just excuse me a bit. Nenda maliza. Nina akantu kano kati kano kalaba munda mulimu galubindi, mulimu kakava kagalubindi. Kati bo balingiza with the last school we went, this was a head boy. Kati gwe mukebero ojja kulaba that these aspects naye bw'osaanukula akantu kano there is a sniffing drug, it's a spray. Kati ye asobola okuyitako ng'akayingiza. Just like that. This is the elite generation. They make sure they live a life and no one is suspicious about them. Nina kantu ffe twakulanga ab'omupiira katumbe kano mukategeeza. I will not mention the school. This is a university student. This is an energizer. Was spraying akantu kano, he cannot remain the same. Kati ffe twagula tumanyi eno lighter. Eyo si lighter. Mami, saagala kusimbula, saagala kucyankalana, saagala kucyankalanira mu kyaki. Kubanga waliwo ya spreading eyatuwa testimony bululi n'atawulira kubona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 bo
ebintu ebimu. These are prisoners. Oyo omuzadde ono mutabani we ali mu maaso naye yasalawo akola ebibuuzo. Mutabani we bamukwata for drugs nebamugalira naye taata yannyonnyola omwana lwaki naye yasalawo okukola ebibuuzo mu myaka gye. Abazadde madamu Irene, when do we apologize? I know guno omulembe tumanyi omuzadde takola ki tasobya, but there is what we call model repentance. Bw'olwawo omwana okumuterayo fees, omwana mugambe nti bambi nange nsonyiwa akuluma bikoze bitya binkudde. That's what we call model repentance. Model repentance ejja kuyamba omwana nti errors don't end with your story. Nawe olina obunafu bw'okola ki, they will come to appreciate. Abaana maliriza buli kyosiga kyokola ki kyokukola. Abaana maliriza, abaana muyimireko. Thank you. Njagala basaba buli mwana era tujja kusaba nti holiday njja kanisa bwena ekkiriza nze njagala kufunayo time nammwe nga yammweka era nze mulowooza ki ekisaanye okukolebwa? Tweyanza nnyo omukisa guno
amasomero obuvunaanyizibwa bw'abazadde abazadde balekedde amasomero obuvunaanyizibwa amasomero ne gafuuka abazadde ekyokubiri abaana tebabategeera ate bulotategeera mwana nekyokukola mwana akibeera akitono ekyokusatu kyetusinza okulaba mu masomero nti puresha abazadde bayitiriddeko abaana bano batuwadde nnyo puresha ate puresha netugikiririzaamu ekintu ekirala ffe kyetulabye mu masomero ekintu kyebayita accountability tuweerayo abaana fiisi naye tetuwayo accountability abaana n'aleeta lipooti gyaleese n'aleeta results zaleese ne tuba nga tetufaayo ate nga kyandibadde kirungi tendo bizinesi okitaddemu n'omwana mwali kati watedde okubeerawo accountability mu bantu bonna omwana n'omuzadde watedde okubeerawo meeting point eriruddawa nti omwana ono akuwa accountability results akuwa accountability ebiseera byabimala atya ekintu ekirala kyetulabye mu bazadde tetumanyi baana baffe amasomero gano ate bwe gatuvaayo ne gatulaga nti gamanyi abaana ate twekanga katulina okwewala nnyo okumanya abaana baffe tusobole otuyamba okukwatira awamu n'abaana baffe eri abaana twesubiddeyo gwa naggamba tetunamanya beini y'abazadde gye bayitamu n'ekintu kye batuteekamu tugenda ku ssomero ebibanga ebyokusaaga tugenda ku ssomero ne tukola ebyaffe tugenda ku ssomero ne tutatwala nnyo mukisa okukola ebitusaanidde okukola abaana ekirala kyetubalabyemu emikwano gibasingira fiisi tebabataddemu fiisi nyingi naye ate emikwano gibasingira fiisi nemutwala obudde bungi nnyo nga muli mikwano gyammwe nemwerabira nti babataddemu fiisi ate fiisi ezo abazadde bazefiiriza bwefiiriza kale kyandibadde kikulu nnyo netubalansinga ebintu bino ffenna netwebereramu omwana webereremu naffe abazadde tusobole okwebereramu ate ekirala tukozese omukisa gwe tulina kalikulamu mpya kalikulamu eno yajja esobole otuyamba okuteekateeka obulamu bwaffe tugikozese twezuule tukozese sikiru zaffe tusobole okutuuka ku ekyo kyetulina okutuukako mu budde bwe tulina kuba kalikulamu gwe mulembe gwammwe era ge magenda gammwe kakati ensonga eno efuuse ekintu mu masomero amasomero gano bwe galeeta puresha abaana bano balowooza nti engeri yokka gye banaayita mu puresha kwekozesa ebiragalalagala ffe kati omulama gwe tuliko kwe kwanjula ebintu bino abaana babimanye kubanga nze sikkiriziganya na kintu kigamba nti abaana baleme kumanya social media ejja bibalaga ensi ejja bibasomesa emikutu apu weeziri kati bulwokweka omwana ebintu bino n'asanga ekirala asanga ng'ekipya naye omwana bwe lwamanyiira ebintu bino n'abiraba amanya gundi yakiŋŋamba kati fe omulama gwe tuliko twanike buli kintu kyonna era nze kyeŋŋamba abaana bano nti waliwo engeri nyingi zosobola okuyita puresha nga tokoseza biragalalagala waliwo engeri nyingi zosobola okuyita nga tokoseza biragalalagala waliwo engeri nyingi zosobola okubeera successful mu bulamu nga tokoseza biragalalagala waliwo engeri nyingi zosobola okufuuka ow'ekitiibwa nga tokoseza biragalalagala ekirala baloolo modo betulaba abantu betulabirako bwe baba bakozesa ebiragalalagala ate ffe kyetwetaaga fe tulina okufunayo baloolo modo abaffe abanatuusa ku ekyo kyetwagala kubanga ekisinga obuzibu tutunuulira nnyo abantu abakozesa ebiragalalagala be basomesa baffe naye tufuneyo abasomesa abalala tufuneyo baloolo modo abalala abasobola okutuwa ekifaananyi kyetwetaaga ekisinga obukulu buli kifaananyi kyoteeka mu birowoozo byo kyekigenda okuleetera kyolowoozaako bw'oteeka ekifaananyi ekirungi mu birowoozo byo ojja kulowooza ku birungi bw'oteeka ekifaananyi ekyamu birowoozo byo byonoolowooza kujja kubeera bikyamu teeka ekifaananyi ekirungi mu birowoozo byaffe tusobole okufuuka ekyo ekifaananyi kye tulina okubeera beebazibwe kisinga okubeera ekikulu abazadde okumanya nti abaana bano bafuna obuzibu beetaaga okunyambibwa naye ekisinga okubeera ekikulu bananyini bintu abayita emize emibi mu baana tebasinga okwagala kuexposinga kati okufuna ekizibu kyonna mu ssomero si kirungi ate kiralaasa kubawo kye baagala nebakoma okiralaasa olw'okuba maketinga baagala nnyo abantu bategere nti ebintu biri mu masomero gonna kati omulimu gwabwe gusobola okuba omukulu olaba nti ekifuniddwa buli muntu akitegeera kati omulimu gwaffe ng'abasomesa sigamba nti tukweka bintu bino naye tomubisa ku tv ogwongedde exposure okulaga nti ebintu biri buli wantu era bijustify bwe tumugenda mu maaso naye nga obaka etuba tuwa abazadde leero omanya nti ebintu gyebiri naye tunabihandolinga tutya esinga okuba ekikulu si kubi exposinga si kubiraga baana kuba gyokuba bibalaga n'abayita manyazo anoonya okumanya ki ekintu ekyo kale obubaka webadde neyanza nnyo neyanza njagala kwebaza Pastor Bishop
Bishop Ndassa bino program yataddewo eyambi nnyo abaana okwetegeera nnyo n'abazadde kati ebizibu ebisoomooza ku ssomero wali bullying wali like teasing wali abaana okubeera ne talina byokulya naye omuzadde alina obusobozi omukyalira era tamukyalidde kati bogeddeko wali enjaga wali peer influence lese omwana enjaga like abaana ne basharing enjaga obusiyazi is a big problem right now kati kiyambyeko like eno program ekiyambyeko kumanya how to tackle those problems, mitigate them and how to like come about them when you come about those problems. Lucas Abaganda yesobulekebazibwe amanya n'eddoboozi bampita Joyce Rwamba bazizenga nsomera Nabiseza Council. Saavisi olunaku olwaleero tubadde tufuna parent children teacher talk nga ate tukoze bulungi nnyo lwakubanga tusobodde okuyiga ffe ng'abaana be tulina okukola ate n'abazadde be balina okukola okubeera abantu abeesigwa mu ggwanga masomero eyo tulina bingi bye tusanga naye gwe ng'omuzadde kyensobola okugamba kyendize mu session nti olina okubeera ng'owa omwana wo obudde osobola okutegeera kyayitamu ne kyayagala okubeera but nze ng'omwana it's my conduct nti mbeere nsobole okusoma ennyo nsobole okuwa ekisingayo gwe ngaasasudde school neyanziza nnyo mukama about this service twogedde okusookera ddala nebaliza ddala Bishop waffe Bishop Samuel Ndassa olw'enteekateeka eno gye yateekawo okumanya endowooza z'abazadde n'okumanya endowooza z'abaana bannange kitukoze bulungi yeebale nnyo yeebalire ddala ekisookera ddala nange ntegedde omwana wange ebimusoomooza naddala agenze n'ayogera ebizibu bye byawulira bye yeetaaga eby'abaana tuba tetubitegeera naffe ebimu abaana ebyetaago byabwe kubanga naffe abazadde wabeerawo tutakola bulungi naye ate ng'abaana nabo kibayisa bubi ekyo era neebaziza omwana wange Lucas akoze bulungi nnyo mu butuufu nange mu butuufu waliwo kyendabidde ddala nga nange oluusi nkikola obuteebeera naye nga ndaba nange nja kukyusaamu ekyo omwana wange akinsonyiwe kubanga naffe abazadde tusobyamu neebaza Mukama olw'ekyo naffe abazadde era tufunyeemu kubanga abaana baffe abazadde ne batikya mbeebaza basobodde okubuulirira abaana n'abaana nabo bamanye ebyaffe abazadde bye twetaaga kubanga naffe mubeeramu abaana nga tebasobola kumanya bazadde bye beetaaga naye olwaleero abaana bategedde abazadde naffe bye twetaaga tweyanziza nnyo nebaza nnyo Mukama olwaleero saavisi olwaleero ebadde yanjawulo nnyo kubanga abazadde n'abasomesa n'abaana bonna batubuulidde bye tulina okukola kubanga tusanzeewo nti abazadde abamu tetubuliza abaana baffe bye baagala nga tulina okumanya nti tulina okuba nga tukwogera n'abaana baffe nanga abasomesa naye nga okutuleetera okusoma bwe kuti abasomesa ne batusomesa bulungi engeri gye tulina okukwatamu abaana baffe n'abaana batubuulidde endowooza zaabwe kubanga abaana olundi ebisinga ffe tudetectinga abaana nebagamba ffe ng'abazadde olina okukola kino naye abaana nabo balina ebintu ebyabwe bye baagala mu nsi tulina okuba nga tubawuliriza ole bye baagala katulina abantu abagabye omusaayi nga bakoze nga tubagobagobe no Jeno Katumba Wamala Jeno Katumba Wamala oyo mwami ne batusanga natutudde wali naye ekiye yali mutugulya netugamba Jeno kati wotuuse ng'edda wange wemmuddemu naye nga agaba omusaayi omukyala agaba omusaayi alina okuba nga tayonsa bw'oba oyonsa tokkirizibwa gaba musaayi obundi n'eddagala lyonna lyomira okutandikira ku ddagala oba olina eddagala lyonna oba lya kikaaki n'ekisinzira walimiza eddakiika ki kubanga ebibuuzo byaffe bujja wali ku ttebo tulikubuuza ate tusooka kupima ne tulaba omuntu ono asobola okugaba omusaayi
oba tasobola kugaba musaayi. Tulina ekikomo kwe tukoma ate ne kwe tutandikira, kubanga we tutandika kwe tukoma ate oguba gususseewo nga guyitiridde obulungi ate n'ogwo nagwo tuba tetujja kubeera nga tukusindika na Kasero Blood Bank kubanga be bajja okutaasa. Oyo naye aba alina obuzibu obubwe. Abantu abasinga tebamanyi nti n'omusaayi omungi mubiri nga nagwo tegusobola kukola ki kubanga gutaasa abalwadde. Era ogwo tetukola ki kuba ekirimo kyaffe waliwo kimala okupima kakigamba nti aa ono yemedda ono ye. Oli wajja ng'alina ekiwundu kyonna obaana endwadde yonna kubanga oyinza okuba ng'olina ensimbu oba oli mulwadde wa sickle oba oli mulwadde wa ndwadde yonna ey'amaanyi. Tokkirizibwa sukaali, pressure, ebyo byonna tukkirizibwa kujja kugaba musaayi. Tubadde tusaba omuzzi ogaba omusaayi tusooka kukebera ne weiti n'omunange nga bulaba amagere naye bagako naye tusooka gikebera tandikira ku kilo 5 n'okweyongerayo. Bw'oba tolina kilo ezo tukukkiriza naye mukwano ojja kujja ng'olina bulungi nnyo owulira bulungi, oba teweewulira bulungi tokkirizibwa kugaba musaayi. Nze Mugwanya Joel Blood Bank na Kasero. Leero tuli basanyufu okubeera wano, twebaza bishopu, maama bishopu n'abakulembeze b'ekkanisa weewaawo nammwe abakuŋŋaanira wano. Mwebale nnyo okutuukiriranga omulanga gwaffe nga tulina ebbula ly'omusaayi netukola bulungi, Mukama abawe omukisa. Kaakati olwaleero era tetulina musaayi nga bulijjo ate tukimanyi teryofa tolekola musaayi. Omusaayi guno gulina kuva mu ffe netugwa abalwadde. Oyo omutagudaba ekeera na musaayi gwakuwa abalwadde ate ng'abagwetaaga baki bangi. Ate teriyakera ku makya n'asaba ssaala nzige agende mu ddwaliro bantereko omusaayi, wabula buli omulwadde yeetaaga akola ki yeetaaga omusaayi. Kati abantu basinga okwetaaga omusaayi bangi naye abagugaba baki batono. Obubenje bugwa ku makubu buli kaseera. Omulwadde oyo bamutuusa mu ddwaliro ng'agulirinze nnyo ng'omusaayi teguliiwo, ekiseera ekisinga tubafiirwa kiba kibi. Tulina bamaama abali emuto wano bulijjo okubeera bulungi n'akola nti netuuka ku ssaawa esembayo ennaku zino tulina bye bayita PPH, postpartum hemorrhage, bitabuka omukyala n'avaamu omusaayi nga mungi. Kati bwe tuba tulina musaayi tulekanga maama oyo tumufiirirwa ne tusigaza akabeebi kokka. So okwewala ebizibu ebiringa ebyo banaye tubakubiriza ngaba omusaayi oba osobola nga tolina nsonga ekugaana kugaba musaayi. Kirungi nnyo n'okugaba kuba ate naawe omusaayi ogwo gusuka gugenda kukulwaza oba mbadde tomukimanyi. Omusaayi omungi nagwo gulina ebizibu byagwo. Ekisooka gulumira omutwe nga n'omira penkira wayita ddakiika ntono ne guddamu ne gukola ki ne gukuluma. Era abamu mugenda mu malwaliro nga baga musaayi mungi gugabeeko ne mutandika okunoonya namba zaffe. Oluusi ogenda okujja nga gwasuka naffe we tulina okutoolawo awo oba okugenda ku therapy Kasero jagenda Kasero bakutooleko wali procedure emukendeeza ate obugenda kusasula naye wano obugaba mu byobulungi byabwereere tukwataganya. So tulina abalwadde bangi abanabuliri buli bafuna crisis abalina abantu abasikose olowooza mukimanyi. First line of treatment kuba kubasaako omusaayi. Oba omusaayi gwabwe gufa mu nnaku ntono mu mibiri ne bafuna attacks. Kyetukola nga bazze ku ddwaliro tulina sooka bawaki musaayi. So banaye mujje mugaba omusaayi. Maama agambye byayogedde emyaka 17 paka myaka 5 egy'abakyala, abaami paka ku myaka 6 nga tolina ddala lyomira, tolina mu kirwadde kyonna kikuluma, oba olina pressure sukaali tokkirizibwa kugaba ki musaayi. Oba ogabye omusaayi leero omwami omusaayi emyezi 3 noddamu n'ogaba omusaayi. Omukyala esaawa emyezi emeka 4 tukwataganye. So abaali bagabeko ku musaayi nga twafuna results zo osobola okutuukirira bali mu tente bategekedde tujja kusobola okufunira results zo blood group n'ebikwatagana ku ebyo by'omusaayi. So tweyanza nnyo, tweyanzenge Mukama abawe omukisa. Mbadde nebalidde babuulira blood group waliwo abantu nga bwe bagambye batono. Kati abantu abalina negative blood group only
aba negatives. Tetumanyi Katonda bwe yabatonda kubanga batono. Kati gw'ojja kubeerayo nga teweesudde ng'oli negative. Z'omukubbo ate bamaama babeera ne complications nga bwe mumanyi. Kati gw'ojja kubeerayo nga tujja naye tweyanziza nnyo Bishop enamba baana. Kakati bannange Mukama atusaasire naye tuli mu ggwanga ebiseera ebisinga naddala abazadde ekirungi weemuli mweredde abaana ne basoma obusawo naye ag'omuntu kagenze kava mu bantu. Ojja mu malwaliro kyannaku oli wakulaba oli mumbeera mbi n'omulwadde we yalaba ssente. Kati omwana asoma obusawo ng'amanyi agenze kufuna ki ssente. Naye nga kyalibadde ekirungi n'osoma obusawo okimanyi ogenze kuwa abantu ki service. Kibi nnyo omuntu w'okulembeza ki ssente. Oli n'agaana okukola ku mulwadde mukolezeza ssente z'ayagala naye nga kibi. Omusaayi gwabwereere era singa nammwe mukukwatizaako tujjakendeeza ababaguzi omusaayi ogenda kukola otya. Bamanyi okukulaba ng'embeera omulwadde gyali nyumbi abo basinga okubakwatira kuba oba opanyikirira oyala kutaasa ki mulwadde. Awo blood group y'olwo omulwadde erwala tulina obudde butono leeta emitwalo 3 ne mupapa omuzi waayo agambye buli bukulu waita eddakiika 5 nga bukoze ki nga bulituuse. Kale bw'obadde olina akasente nga twala kutaasa mulwadde aleme okufa kuba bannaffe tebalina kisa ojja kubawa ssente naye ogenda tukolera bino. Omusaayi gulina unity number twetutwakingira bwe tobakaya ne bawa akasente bakuse ku mulwadde gw'onootinge. Enamba eri ku musaayi essaawa ze bakumutereddeko ekitanda akwali ennaku zino abamu balina amannya abamu bagabika. Kati gw'osirike bamala okukola ku mulwadde wo wayite ennaku baba discharges olukubire ku ssimu yaffe ya blood bank naye wegenda gibawa eya toll free y'ekitongole genda kugisoma. Bw'okubako esimu weerwaneko naye bannaye ebinnya byange nze kuwulira bulungi nali ngabeko ku musaayi ng'akugambira omukono kulegana. Nabadde n'omulwadde ku General Hospital omukono ne bangamba omusaayi gwe guli mukulu ne basaba emitwalo ameka asatu. Era omusaayi gwe bamutaddeko ennamba yaagwo eno gulina ezo ennamba ezisoosa 25. Kati ennamba ewo ogisoma bagisaamu system ne bamanyi omusaayi guno gwava nakasiro gwatambula ngwina ogenda omukono era bajjako ebirala bagaye ekituufu omusaayi gwe gwava wano ne gugenda omukono. Kati omuntu ali blood bank administrator agenda kubira adimini w'eddwaliro ery'omukono amugambye twagala binti bajja kujja ku ground bakuyite mutuule mugambe bananze nawaayo emitwalo 3 omulwadde ono twali wano era omusaayi gwe bamusaako gwe omuntu oyo yabasaba akasente alina okugenda amanyiika abonerezebwe ekityakola kuba omusaayi gwabwere kugendako sente nno nyingi bwe bityo omusaayi ogirabaawo saasaanyizibwako kati emitwalo 37 bw'okugirabaawo nga bagitadde ku mulwadde ate nga tobaze mafuta tobaze binene birala sente zebatusasula nebikwataganayo. So twerwaneko tugendeeza abantu ngaabo temusirika. Bannayuganda tulina omuze gw'okusirika nga eminnomo buli omu ayagala ssente bawe nedda wewe lwananga amateeka gakola tukwatagana. Kati nsembayo nga mbaye namba ya blood bank nga blood bank yo